Mitolo is a comedian kyekisooka musajja muyimbi era nga Rasta ono gwe tukyaziza leero ali mu creative art y'omu ku abo abavubuka betwawandiisa mu Single Got Talent. Comedy bu short movie buno obutambula ku TikTok y'omu ku basajja abakoze waaka waabwe era ebbanga eriwerako. Lwaki tumukyaziza leero mu program vubuka kola because nga creative art bayina etoffaali lyasobola okugattako mu bigambo bye ebitonotono byasobola okuba nga akozesa. Agenda tweyanjulira amannya ge yaani biki byakola mu bulambulukufu ne byonna ebimukwatako. Tewerabira nti tusinzidde wano ku Resort Hotel ekiboga okulaba nga tutuusaako program vubuka kola nga tulaba ebintu eby'amaanyi era ebyenjawulo nga tusinziire ene waffe Singo. Ekifo kino ky'amaanyi era kisangibwa Kiboga. Nuyinza okulowooza nti ffe ene waffe tetulina bintu by'amaanyi, tulina ebifo by'osobola okujja n'okyalizaamu abagenyi bo nga birabika bulungi. We tuli wano omukulu tuli naye katumukwa njulire. Esimye okusinkana. Amanya mpitibwa Bagubye Fred Mwenajja erinnya lya Bagubya family nga nkozesa erinnya erisinze okuntunda erya comedian Mutolo lecturer omusomesa. Comedian Mutolo lecturer yawukana atya n'ono Mutolo gwe tulaba? Kati Mutolo gwe mulaba obudde buno essaawa zino kati gw'olina naye ate waliwo ebiseera biri ebbali w'osobola omusanga ng'alina abayizi abaako n'engeri gy'akwasaganyamu ekintu ng'atraininga comedy oyo. Tukola comedy oyo nga tuyita mu bivuga byaffe bino instrumento zino ennanga. Tutraininga abaana mwana abeera ku stage ng'omulabanga ekintu akikulira ddala ng'akikola nga bwe kirina okubeera. Oli musajja muvumu waliwo we waŋŋambako awo ku ssimu n'oŋŋamba tetwekozesa kusirabula tukolera ddala era muli basajja b'amaanyi. Tugezaako okuba nga tuzimba ekintu kuba ekyamazima mu nsi muno gwe bw'ogezaako okugamba nti omuntu agenda keera ku makya akusanga ebisanze ng'oli awo ojasigwe ng'olaga nti oli muyimbi oba oli comedian ng'oli mu byogerako bwogezi baneze ndi muyimbi olina okubaako kyokola ekiraga ddala obuyimbi bwo buli butya. Comedian alina okuba nga olina by'otadde mu nkola. Olina okuba nga olina by'otadde mu nkola nga comedy oyo osobola omuteekayo ku YouTube. Comedy osobola okuba nga omuteekayo ku TikTok, Facebook n'emikutu emirala. Kino Rasta okikoledde ebbanga ki? Ekintu kino otandika okiggulawo wennyini okukeera ku makya olowooza ekintu ekyo nti kanteekeko ekintu ky'obuyiiya kyembanko. Okuyiiya twali ne bannaye twalina we twali tutudde n'oba abasajja abayitayo eyo waffe bayitayo bukomero ekikubo abasajja bayita bazaamu nnyo ndowooza mubamanyi basajja abazanya firimu balina firimu gye baali bashootinga eyo mu kyalo. Ekyamazima naffe ne tugamba naye tetusobola naffe zanya firimu naye nga kuffenna baba bano basobola obizanya ffe tetusobola bizanya tetusobola naye nga muffe temuyadde asobola yadde otuweyininga munne naye nga mugamba naffe tusobola okukola ki okukola ekyo. Era bannanga abamu ne bagezaako ne tukwatagana ne tulondamu kiyamaani bwe bityo naye nga mu ffenna abali awo tewali yadde alina oba kamera tewali yadde alina kubikozesebwa wabula nga mulimu mwe mulina essuubi n'obuvumu. Munnaffe omu yali atusingako obugezigezi yalina essimu ejjukira baali bagiyita aweeyi okuba sikyajjukira gundi ya buzito bwayo. Essimu yaweeyi yajja erina ekifaananyi nga kirungi era netandika ng'ogenda nga twekwata mu kiriipu naye nga temuli yadde alinamu kasayansi kona nti kati oba okwata firimu nga twagala gikalakata lumu tetulina mugamba nti wano okubeka shoti wano omuledde ni odagika okuba n'abali eno ekiti nga ffe ekyo tukola ki tukikuba lumu firimu eno tugikola netugenda netutuula netulaba kyetwakoze eki tetwazanye tusanyuka tugaba naye mubutuufu tukoze ekintu nga mutuufu naye otunga wali neweerabako tugaba naye mubutuufu nazanye ki emboozi ya lecturer Mutolo oba Bagubya family ye director sikyo ekirisebe agikatinze in brief kubanga tetukyakola program ziri mpanvu tuzikola in brief so lwe lugendo lwabwe yengeri gye batandikamu
naye kyembizeemu nti omuvubuka bw'oba olina kyoyagala kitandike. Tebalina kamera, singa mwadda mu kwebuuza ebibuuzo ebyo tugenda kujjawa kamera, tugenda kujjawa edita, tugenda kujja biki, temwanditandise. Naye mwe mwagamba nedda ekijja kijje katugende mu maaso. Mitolo nga twogera ku art ow'ekiboga Kyankwanzi ne singo olina okutwaliza wamu. Biki ebigaanyi art waffe wano okubeera nga tusamba akajji? Ekikyaganye ati waffe okubanga agenda mu maaso. Yes. Ekisookera ddala bwoko bayita oba okweyagaliza nti omuntu senga anakeera ku makya ng'oba azina maganda. Yes. Oba omuntu ng'oba muyimbi oba komediani oba azannya kale buli muntu kyasobola okukola. Kyonna ekintu ky'obuyiiya omuntu kyasobola okukola. Yes. Senga tukeera ku makya ne tugamba nti mukulu gundi oba mukulu James okola kino, mukulu gundi akola kino, ekibaga tulinayo gundi, ekibaga tulina gundi, naye osobola okera ku makya n'ofuna omulimu. Bw'ofuna omulimu ogwo senga oba oyagaliza bw'oba omusajja oba akuwadde emitwalo 5 ne mugambe naye ekintu kino okunyuma ennyo senga tuddira mukulu gundi ow'ejiini ne tuddira ne mukulu gundi ow'ejiini ne twegatta wamu ne tujja ng'enteekateeka ya Single Got Talent nga tubakuŋŋaanyiza awamu ne tubaako tusisinkana buli omu n'aleeta obuyiiya obubwe tuba tusobola okulumba omukolo ogwo ne tugukuba bulungi, nze nembeera nga nkutunze nate naawe ntunze. Yes. Okitegeera nga buli muntu alina engeri gy'asituddemu munne, kuba nze nsobola okuba nga ndi muyimbi ng'ate oli tasobola, nanze ndi komedi, oli asobola okuba nga azina amaganda nze nga sikola ki zizina amaganda. Yes. Kitegeeza bwe tuba tugenze tukigattagatta tusobola obaako we tutuuka. So ogamba ensonga esooka obutayagaliza bulemeza talenti zaffe okugenda mu maaso. Kino ngenda kitunuza mu bakulembeze baffe okuva ku level yonna oba kiyamaani wa ku kyalo mpaka ku mubaka atukiikirira. Exactly. Ekyamazima sisuubira nti nno wasobola obaayo emikolokolo eyo mu byalo eyo bisobola obulako abaana b'omu kiboga kale nga baperforming oba abaana bazina babakola ki, abakulu abo batera okukola ki obayita era babaako ku mikolo era n'akulaba ng'olina kyokola ki kyokola ekyenjawulo era bw'omaliriza. Nze nina omukulu yesijja mumwatiikiriza muleke naye tulina we twali ku mikolo n'abayizi bange abato b'entraininga nga tulina ekina-Uganda kitwali twakamala ofulumi. Kina-Uganda ekyo nateekako ennamba zange ez'essimu buli kimu. Omukulu saasobola kumutuukira kuba yali alika abakola ki nga tebakkiriza kukola ki ate ebiseera byali bya covid nga mungi. Nenkwata ka CD kuba kolona gawa busidi bwawera obumeka obutano neŋŋamba kati nze lekikyala waabwe komediani Mutoolo abakulu bano kembawadde busidi buno nekakasa bateeka okunkubirako ekyo nembeerawo nga nkoze ng'okirindirira kirinze kibalina okukola ki okunkubira egye buli kati siraba nkoyadde anfulasinga wadde kale n'obbipi nga atagenderedde just agoba kale kifirimu oba kyabaani. So abakulembeze otugamba ki? Abakulembeze kyengezaako okugezaako kale obatonozaamu bagezeeko okutuyamba baleme ate kulinda ssaawa eri nga ffe ate tuvuddeyo batandika okwenyumiza we bagubya ogwe mwana wafuwekiboga akusange kwakusange ku stage akufuwa oba 5 bako nengeri ebitone bingi ebifiiridde mu haso oba mu payipu omwo mu kulwana okusamba akajji ne bifiira awo. So omukulembeze bwe yavaayo saawa zino bandibaddeko bayamba kuteekateeka kati ng'eno eya Single Got Talent ne bajja ne batuyamba kuba tulina bye twetaaga akasente kabulamu music sound abaana ebintu bye bakozesa bina bibulamu okusasula ebifo tusobola okukolera ebintu ebyo byonna bibulamu. So director Bagubya family kiki kyolowooza oba oliawo kyetuyinza oteeka mu nkola? Njagala otunulire perspectives bbiri. Omukulembeze omukonyeko naye ogenda mmuddira kikyoyagala exactly bakole. Ekyokubiri, abaana banno abali mu art kiki bayinza okukola before nga abakulembeze tebannajja ekisobola obatwala mu maaso? Kyengezaako
ogezaako kale okulinga okukunga bannange bwe tuli mu kintu ekimu tetulina osooka okukola kwatagana. Kati nze ndi wano naggulawo ka projekiti kange katonotono naye kasobola okumbeezaawo. Era essaawa yaleero abalenzi mbalese bakola ki? Bakola. Akatiba kakola ki? Akatiba katambula. Akatiba katambula. Kogere ddala ka project kuba bloka. Kuba bloka. Singa omuntu olina ayagala bloka omuwendo gwonna tusobola ozifuna osekeera. Kati singa tuba tusobola ogamba nti kati kubanze sijja va eri bukomero. Ati alina okuliikirizibwako akasente. Sijja va bukomero zijja ekiboga nkubire no bloka. Wabula gwe ow'ekiboga oba kyankwanzi oba wa. Funa grupu gy'olimu oba ofunayo banno oba bataano oba mukaaga ofuna awantu abavubuka tulina amaanyi. Osekeera. Oba nsubira bulooka omutwalo esaala yo gusobola okuvaamu akakadde n'okusoma. Oza singa mubeera abavubuka nga bataano okuba emitwalo gyammwe 10 egya bulooka oba muliriddawa. Tetulina osooka okulowooza tunaba kuleeta kibi ekyabakulembeza okujja tuyamba. Tulina osooka ffe bye tukola ki? Okuba ku bye tukola tufuna akasente kuba ati aliikirizibwa akasente. Olina okuba ne ssente, olina okwambala, tulina onyuma. Omusajja akuyite ku mukolo gwe ng'okusuuti eyakabi onyumye onyiridde naye ajja kuteekamu ekitiibwa. Naye togenda funa ssente za suuti nga tokola. Twetaaga okwevuga. Exactly. Bagubya ngenda omuyita ku interview apaakinge wali. Apaakinge wali eri. Bampakinze embalaasi yange nze nnyola. So abavubuka bave mutunuulira ati nti agenda kutambula nti wali kasente bakole. Ekyo olunaku nakeera ku makya n'ekiroota teri yagenda yita kisawo kya ssente. Akinkube masa ngambe nti kikino teeka mu luyimba kola vidiyo bakola. Obula nerwanako nzekka essaawa leero kati kyemanyi nsobola abamu bammanyi era asobola okumpita ku mukolo ono abaana bange ne bapafominga nange ne pafominga n'abantu abalaba emba nsobodde okuyita just ngezezaako nange okubanga neerwanirira nti nange kyenyiza kukubiza abavubuka bannange kwefaako osooke weefeeko nga ggwe omusajja akuyise agenda okulaba aganyisi kituufu omusajja ono akati weetaaga costume ze z'abaana ze banazanyiramu weetaaga buli kimu naye tosobola bifuna nga ate tokola before ng'ekitone tekinnakusasula olina okuba nga okitaddemu ng'okere ku makya kuva ku makya webasi oba onyumya Arsenal ne Man U okitegeera ebiboziboozi ebyo ebitabo ebyo Museveni simanyi Bobi Wine biki obudde nga buziba oba oliawo nga bawakugulira ak'okunywa ngo ebyo ng'obivaako enkya ngenda okuyita jangu musingo go talent nga tolina na transport akutwala genda kutumbula kitone ekyo sabalyo ne bongamba Masaka ojja kati nembasi saa zino sizirina abugambi nterayo wano omutwalo ngenda genda wakimanja ku mawontu mbeko kyentunda exactly. Tulina ebagubya famire y'omu ku abo abantu ababadde bali mu art ebbanga bambi nga balina ebintu bibateeka mu nkola. Nagambye nti ebintu byolaba bye tuli mu kulaga wano ku screen byemu ku art waabwe gwe bazze bayiyeya video nyingi nnyo era ogendagenda ku mikutu omukulu ajja kugikulagirira osobola okugenda n'omufollowinga no subscribing ku channel ye of course n'olaba art creative art ow'enjawulo. Bagubya family mulanga kuguli kyerya bakulembeze exactly kyeweetaaga nga gwa art ddala okwetaaga eri abakulembeze baffe naddala bano abawano mu kibuga sijja kugamba bali tusooke n'abeewaka bano tusooke ne baana basimayo kutandikira ku LC1 abakulembeze abo basooke batunulire mu bye tukola kubanga ndaba nga abantu bateeka ssente nyingi nnyo mu by'emipiira bateeka ssente nnyo mu bintu ebirala lwaki si atyo naye ng'ate ne ati ono kubanze n'emikolo mingi engenzeeko naye ng'onooyitawo oyitawo obuyisi n'okolera obwere nga tebakuwadde yadde 10 naye noolaba nga abantu basanyuse nogamba kale senga obuyiiya obwo nga buli kitundu senga mutuufu omukulembeze ddala avayo n'agamba nti abaana ba bukomero mwetaaga kati mwetaaga sawundi owammwe oba kibiina tukigudde sawundi ng'oyo tulina gye tulaga nga sawundi siwa kubanga bagubya we twali tugenze wala nnyo ekintu kyo kyozimba bagubya famire kirimu abantu abasoba mu 10 ekyange nganze nyingira abantu 25 singa abavubuka bakeera nga ddala tufunye obuliikirizi batufunyeeko ku sapooti yonna kitegeeza gwe omukulembeze ssebo oba nnyabo oyambye abantu 25 naye abantu 25 b'oyambye ayinako abalina famire ekitegeeza ssente ze wandiwadde omuvubuka omu
okubaako kyakola bw'oziteeka mu art mu kibiina ng'ekyabagubya oyambye abantu abawera 25 directly, oyambye abantu abasukka mu 10 indirectly, kubanga nze bagubya bw'afuna omutwalo nze alina boutique etunda obugoye obulungi oba ompagidde indirectly. So abakulembeze baffe tubasaba nti talenti zino tuzisuulirira, tuyambe talent. Tulina platform ya Single Got Talent gye tulowooza nti tugenda kuba kuŋŋaanya tubeeko we tubasanga, tulabe obuyiiya obwawamu nga ffe bannasingo nga tuwumbawumba omukulu bagubya family. Sooka obubaka bwo erina ddala abagoberezi ba Focus TV ekyokubiri bayinza kufuna batya ku social platform. Webale kugireeta. Yes. Ekyo kirungi okugireeta eno waffe mu Singo. Yes. Era twasanyuka nnyo. Mbadde nalyetaaze okubaako n'engeri gyennyambibwamu. Ng'ogenda sooka onnyambe bw'oti. Osobola ogenda ku YouTube yange oba ompagidde n'oteekamu bagubya family comedy. Oba n'ogenda ku TikTok n'oteekamu bagubya family. N'ogenda ku Facebook n'oteekamu bagubya family. Oba n'oteekamu Mutoolo Fred kuba nalyo ndikozesa. Era obaako ne ky'oba okoze eki. Ky'oba bw'ofuna akantu konna kasharinge. Kasharinge kyono omwana gwensharinga wewe waffe. Exactly. Osegeera nti we naaba mpiseewo naawe era bw'obaako ne gy'onsanze naawe muli olaba ne omwana we waffe akoze. Weeyo waffe. Kyenalibadde nga kyenninza okusaba. Kozi n'eri omuntu asobola okunnyamba nga nze manager abagubya family kubanze kyensinga nsinga kuyamba abaana bato bensizo tambula nabo. Kuba ntandika n'emyaka 6 ogenda waggulu. Nkomanoza ku myaka nga 14 na 15. Abaana bennina kitegeeza nange nako kyenkoze eki kyenyambye eggwanga. Kitegeera kuba tubadde mu lockdown nga abaana mbakuumira wamu. Ekyo kyokubeera aido kola ebintu nga bakola emisango bakola ki nangeseko kubanga mbakuumira wamu kati gwali eyo yamba ng'oyamba nze naye ng'oyamba n'omwana waki omwana w'eggwanga kyenalibadde ngezaako okubanga nyambibwa. Sikawo wano programu Muvubuka Kola leero tujjidde mu perspective ya art era y'ensonga lwaki tulina Rasta ono mweyitira Rasta olw'embeera ze naye nga muntu mulungi. Abamu tulina perspective embi ku bantu bwe bati abasiba madreds aba muntu yasiye style ye nga gubona oskeera n'osala akapata ye yasalawo n'akuza enviiri. So tukyuse endowooza yaffe eri abantu bwe bati. Rasta alina abaana bayambira ddala era tunaba tufunye obudde tujja mukyalirako ebikomero abenga atulaga ddala ttiimu ye n'abaana bakola nabo. Mbadde adde Wilberforce Sekirimu Muyanja, of course Focus TV obadde tukkirize tukome wano tujja kuba tukomawo n'ebirala birala bingi nnyo. Tweyunge ku Focus TV, that is YouTube, genda ku TikTok Focus TV yange, genda ku Facebook oba Instagram Focus group yange. Ebintu bingi nnyo betuleeta naddala eno ewaffe mu Singo. For now muzikize tukome wano tujja kubanga tuddamu ku show ez'enjawulo. Bye bye. Tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi bijja.